Akatambi k'ekisiyaga ky'omwana wali ebuddo obujulizi mbuyina maaso ate bo ab'oku airport mukwano bavuddeyo ate ne boogera ekisembayo Brisher kash essaawa yonna atuleetera omusajja muyina maaso ngenda ba mu kutuusaako n'amalala mangi nnyo naye nga sinnaba kwongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwena omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatinawo kusubscribinga darling beera ngu subscribinga kona ku notification bell ayi tubeere nga bugiri atuteekayo mukwano gwasuka odifuna naye nga serabidde ababiva organic ono nga kwesiddagala ly'obutonde okujjanjaba teye hajati kalodde onaakulombera edduwa bina ebyekutina ebito so banoonyako ku nnamba yaabwe y'essimu wansi awo ate ne babeera nga bakuyamba mu maaso awo ngenda bankutuusako vidiyo ya Brisher kash eno yennyini anti nga bamugamba ku by'okufumbirwa naye nga mukwano ye nga womumanyi ebintu bye abikola mu ngeri yakikola kisajja era nga tolina kyomugamba newankubadde abasinga bo balowooza mbu tomboyi mbu simanyi naye ayagala kuyingira ebisiyaga omugambo gubeera mungi awo naye ye takola ki tabawuliriza era nga ye akola bibye ngenda ba mu kutuusaako mu maaso awo naye ate olunaku lw'eggulo poliisi yavuddeyo ate neebaako kyeyogera ku nsonga ya airport lwansonga obutambi bwatambudde nga bungi ku nguzi ebeerawo ku kisaawe era nga abantu bangi abalabikidde mu butambi buno eno otuukawo olina kusaba ssente olwo n'agamba kino kakkana nga flight yo olemereseddwa okugenda kyokka ng'ate buli kimu kyonna okola ki okiyina passport ogiyina visa ogiyina tiketi ogiyina naye agasajja kano ne gakulemesa ate okuba ng'otambula abantu bangi babadde n'obusungu bwabwe era okkakkana poliisi yasoose aba airport basoose ne bavaayo ensonga eyo ne bagyesamba naye ate obutambi bwe bwafulumye nga bulaga abantu ab'enjawulo ate mukwano bayogedde bwe bati kambi kutuuseeko mali nkomewo. We have already reviewed the social media videos that have gone out. We've reviewed them. We've been able to see, and I can announce that one of them has been arrested this morning, because he was easily identified as a staff who was involved in the fraud. So that one has been arrested. I also want, on behalf of the agencies at Entebbe International Airport, to appreciate the Ugandans that have actually come out and raised the issues that they faced. Ate okuvayo bakole ki beebaze abantu olw'obutambi bwatambudde naye ate eno ebudde mukwano birungi si birungi anti omusomesa atanaba kutegeerekeka bulungi mannya asiyaga abaana naddala abaana abato bano bandi mu siniya 2 era omuzadde yavuddeyo ne yeemulugunya naye abantu banene abakola bino ebikolobero balinamu abanene mu gavumenti era ng'oluusi kiba kizibu okukola ki okubakwata ne bakusingisa omusango ate kasooka mbikutuuseeko male nkwongereyo kuba omuzadde yakubira nze omwana akabina katonya tasobola akabina katonya buli wabeera ticca yamusodomizinga okuva mwesi wano amuwa kokeyini balina kokeyini abasomesa balina payipu omwana bamukubya payipu n'agweri ticca nadda kabina k'omwana wo n'asongola ebuddo engeri gye mulina connection mukubire CIDCMI iso bansibe newe bansiba nkyogedde totwala mwana wo budde eri connected omwana wo anaalopa basobola omukola ekintu kyonna bali mu police bali mu army bali mu ministerial posts bali mu buli department ate bana bali mu department bamanyi bali kuba nabo baali bakola era ono teacher alina ne bwa coordinating ne bajja abaana mu gundi endala ne bamuleetera ne babakolako ganga raping bino itulinza abyogera yebyo no ebiri ku ssomero lya budde era nga gwe wenna yeetegeka okutwalayo omwana mukwano beera nga weetegereza bulungi ate ya Brisher kash bannange ono mwana muwala ye kino ekintu yakola ki yakimala anti mbw amabeere gamusiiwa naye bannange Brisher onaakozesa abantu ensobi sigenda kubanga mwogerera ate ngenda bankulikira vidiyo y'emaaso awo ate obeere nga omwewulirirako naye nga high sign out era nga gwe nawe tuna kusubscribinga mukwano subscribe Baba we get married. Goya chipapi bichi byongamba. Goya chipapi bichi byongamba. Toyina kyongamba. Kochiwulire basajja mwe muina akamanyiro. Sometimes tubeera tubeeteze ffenga fa abakazi mutuyisaamu amaaso katwe tukivaako nga mutandiko kirowooza ko oyo mwami nali mwetezeeko. Sinali ngenzeeko mu kibaala nga tebampise naye nga mpulidde mu bya chipapi gyali just genda kumwetega.
olwokuba nagenda ng'alina pickup yagula pickup nanneeragirako mbu siri sitayiro ye siri biki simanyi navaako ebintu byakola tebitegerekeka gy'olinga yakola ebitegerekeka kati saawa zinalaba nyiridde olusuku amatoke gange gakuze mbu batufumbiriganye funa gobba awo wemmanyira navaawo yashpopi I'm above, I'm level, you know. You get married. Ndeka ko fenaku yo fenaku nakwegayirira tweyagale nontwala nti sisobola kwagalwa mu nseno kati ko kiwulire gendo yagale abalala bwe wamanyira navaawo abakazi tulinga sente ne bwozisuula mutoyi bazironda basajja omukazi wabaze gy'oli ng'akwegambiddeko nti bannange kiribwa kitimpulira nkufa kirowoozeeko tamutwala nga kasasiro kuba abakazi tetutera gamba ku basajja naye mba nvaleddeyo nekugamba kitegeeza manchi meanings naye ne mututwala nga kasasiro ono yashpopi naye mugamba n'atwala nga kasasiro mbu no you want to steal my pickup kati naawe bireke sikyayagala I don't need your marriage you want to steal my lusuku labe ngano genda wasa abalala ewamanyira navaawo nasaze french cat oli kunza omumanyira ye kati twewase wali nange nali natomera nga simanyi maybe nakulashinga nga simanyi oli mawaya ndi mawube tuzaale ki mukwano neetaaga okufuna ku muntu ategera neko ekiwulire yashpapi nakwagala nontwala nga kasasiro dia darling sweetie darling sweetie teyi bufumbo fumita ettaka negwe bakyala munyambe ne mu bantu nvuddeyo nfa amabere gansiiwa simanyi kikyo bagavudde kuki naye amabere gansiiwa oba ndudde kuyoza naye munyambe mumpe ku ddagala ndi olina bakyala bannange tutudde mu lukiiko amabere teganzikiriza kwogera n'abakulu bannange amabere ganzita nfa kiyashobite kinsiga enziku